بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abalabe ba GTV abalungi mwe bali kwekuumira ku mukutu mbalamusizza buli omu gyali era nga amanya nze Ashraf Segujja. Olunaku olwaleero tugenda kulaba ku aya eri mu suratu Yasin. Suratu Yasin sura ya 36 mu Qur'ani ey'ekitiibwa, nga aya gye tugenda okutunuulira aya eyo aya ya 65. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye mu aya gye tusomye waggulu, atugambye nti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, olwaleero tugenda kubeera nga tuzibikira emimwa gyabwe, watukallimna aidihim, twogerezeganye emikono gyabwe gyogerezeganye naffe, watashhadu arjulahum, ate amagulu gaabwe gakakase gakubemu stamp bima kanu yafalun, gabeere nga gajulira ebyo byonna bye bakolanga. Nolwekyo abaddu ab'ebitiibwa mu aya eyo yennyini Allah subhanahu wa ta'ala tulaba nti buli omu yenna kubanga omumwa guno tulemeddwa okubeera nga tugukuuma. Bwe tunaaba nga tetukuumye emimwa gyaffe, tumanye tukunaku lw'enkomerero wadde twekakasa nti tuli balooya, wadde twekakasa nti tumanye okuwoza, naye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kuzibikira emimwa gyaffe gino. Allah asigala okuba nti ayogerezeganya n'ebiyungo byaffe byonna ebisigadde bisobole okuba nti byogerezeganya ne Allah, amagulu gakakase buli kintu kyonna kye wakola mu nsi muno. Nolwekyo abaddu ab'ebitiibwa ku nsonga y'okuba nti tukuuma emimwa gyaffe n'okuba nti tuyisaako ensonga entuufu twogere birungi, ngenda kwogerayo ekigambo kimu kyokka. Ekigambo ekyo tugenda kubeera nga twetegereza ku nsonga y'okuba nti otukuuma olulimi. Naye omumanyi omu yatuwa amagezi n'agamba nti ansif udhunaika min fik. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amatu n'atuwa n'emimwa, naye n'agamba nti ansif udhunaika min fik, beera nga amatugo gano gasukkulumya nnyo ku mumwa gwo. N'agamba nti faqad ja'ala Allahu laka udhunainin wa faman wahidan litasma'u aktharu mimma taqul. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'abeera nga atuwa amatu abiri n'atuwa omumwa gumu lwa nsonga emu yokka, litasma'u aktharu mimma taqul, osobole okuba nti owulira nnyo okusinga ebyo byokola byoyogera. Naye wamal asafu shadid, ekisinga okunakuwaza ekikwasa ensonyi fe olwaleero nafaalu bil aks, tukola kyennyume kyakyo, twogera nnyo ate tuwulira kitono. Nolwekyo abaddu ab'ebitiibwa weegendereze nnyo buli kyogenda okwogera, sooka okisengejje kubanga kigenda kubeera nga kikubuuzibwako. Nolwekyo abaddu ab'ebitiibwa tubeere beegendereza ku nsonga y'okuba nti tukuuma emimwa gyaffe. Wa barakallahu fikum, wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.